Kristo Ssekisonge mutabani wa Modesto Balunga Muleerwa muzzukulu wa Yowaana baginyizza B eyeddira emmamba Kakokuza neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Godfrey Ssekisonge neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita w'ensonga za Buganda ebweru, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yenna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Godfrey Ssekisonge neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebyama bya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga maze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita w'ensonga za Buganda ebweru mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will give a faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah.